Si birungi eno eri Abannayuganda bali mu kiyongobero olw'okufiirwako omwagalo w'abangi. Asiya wa Charles abadde omusanyusa abangi gwe mubadde mumanyi obulungi gibadde kati emyaka 2 bukyanga afuuka famous mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Atuvuddeko ku maaso era nga abantu bali mu kunyolwa nnyo nga kwotadde nange kubanga nange mbadde mwagala. However, gwe wenna abadde tanaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yaffe, subscribinga, likinga, commentinga, tumanyiwa gy'owangalira. Tekako n'okulaba obutambi bwaffe buneeno. Kwata ku kade akali waggulu buli video gye tuteekayo naawe ebeere nga ekutuukako. Yenze Sheila Adita, okufiirwako Asiya bambi kinkubye wala nange nga omuntu, wabula nga ate tufunyeemu bannaffe era nga tufunyeemu obuzibu eri bannaffe abatandise okukola obutambi nga bagamba buno Asiya yaweereddwa obutwa, Asiya bassemute, abalala ne bagamba nti okyaviiriddeko okufa kwe y'omwami SB4 Media. Tugenda kubanga tetutunula ku sayidi ndala yonna, tugenda kubanga tutunulako ku bimu ebyo Asiya byazaakola, obutambi bwa Asiya obumu tubeere nga twejjukanya, tulabe biki byabadde akola, abadde muntu kikaki, abadde asanyusa kyenkana ki, abadde ayagalibwa kyenkana ki. Tugenda kubanga tugendako mu butambi bwe, tuddemu tubwekkaanye tubeere nga abamulabako kubanga essaawa zineno avuddewo era gy'agenze tagenda kuddamu kubanga tuteekako akamwenyumwenyu yadde essanyu omulundi ogw'okulala. Naye tugenda kubanga tweyambisa obutambi bwe, tuddemu turevisinge tumanye Asiya abadde kika kya muntu ki. Gwe kyolina okukola kutwekuumirako, subscribinga woba obadde tolaba ku subscribinga, woba obadde mupya ku channel yaffe eno naawe nkwaniriza nnyo twekuumireko. Katugendeko ko mu butambi naye subscribinga ate era ne notification bell tugirabira. Katugendeko katono nnyo mu butambi bw'omugenzi essaawa zino tukomewo. Hello, is that me? Batumidde najja muli ng'omuludde okujja okundaba era mujje mbasunze bambi era mbaagala nnyo Mukama abawe emikisa mu linnya lya Yesu. Maze kasindikayo era njogedde bulungi era mbaagala nnyo 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 era mbeesunze. Mundabire SB4 ne Mama Fina n'omuyimbi ne Charles bonna. Cameraman muli mu channel ZP mwenna batumidde wonna najja muli. Mukama abawe emikisa naye munkyaye nnyo bambi mujje omutima gwange gubeere mugumu. Nagenda kulaba ku Mama Fina kale ekyo kyokka kye ŋŋambye kale n'omuyimbi gwe njagala okulaba Diana ani yagenda mu kivulu kya Miss Diana. Yayimba nze sirirejjula kale era sirirejjula agambe nti omanye era sirirejjuka ati maze kasindi yimusa Yesu akola. Nyaba itawa ntukuyira amasi agachi agomukanisa boino mfuna emikisa giruwa asi emikisa we asi yatofunanga kemikisa kati ngoli serebu wa ku TikTok nanti okunjira amasi n'okuŋŋamba nziza amasi bansabire ekyo kyokka naye sekudabu yasuba Mukama tagulukuta yebikye biki nedda tubyagatte Mukama tagulukuta Yesu mi wangu wa msima wa midere omuba musabira nasoka nanika okugulu namugamba nnyo bobadde ki atya atulira omukazi neŋŋamba labono owulira obusungu Asiya nzubiza amaaso bansabira ate nze yasooka omusabira naafuna emikisa kyaddamu kuzirika kale
kati njagala kubuuza kibuuzo kisembayo. Bobi Wine ne Museveni oyagala ani? Bobi Wine, I don't President Museveni, no? President Museveni? I don't want. President Museveni lwaki tomwagala? Yeah? No. Right. Asiba abantu makomero. Yasibaani. Yasibaani. Nawe. President Museveni yasiba. Yeah? Kimukwata abantu n'abasubisa buli tona ku no. I don't want. Sekale mpulira mwagala. Dabono. Abasaki amina amagezi. Singo kuyi. Kandange brother is a P. Kandange. Nayagala omuyaye we akamocha. Asiya. Mwana nkotudde. Chipati animal. Chipati animal mwana. Chekinkoze. Mwana chinkutudde. Pulira nzina zenna. Baka boni yo naina muganda wange yonna bagimenye. Chekinkoze tekikoleka baji breakinze yonna. Pulira sisigadde mu ggumba. Chipati animal chekinkoze. Muyayi kamwe chatasaaga. Chankoze tekikoleka. Ngogo kona bagokotudde. Pulira sikyalina mu manduyingo. Gankozeyo waka. Omulemu naye baba. Nzizayi muganda wange wakabula zepi naye. Muyayi kamwe chipati animal. Pata animal adakusi. Mwana badanzita. Chankoze. Chinkutudde muganda wange omugongo gona sisigadde mu nyingo. Nyingo zina bazikwatete. Bakaboni nekutuse. Bakaboni. Yone ekutuse. Pulira nzina se. Ya Charles munaye. Andise. Ya nga kitalo. Muna kitalo nnyo Mr. JB. Echa Asiya wa feminange. Amawulire munaye gampunga nkedde gawulira kati kumacha. Babadde nyina gye nkeddeeyo. Samuya mama oyo. Mama wafoyo abadde ina jantumye kati nga ino omuntu gwayagala okujjala leba kujja okumukolera ku milimo ki musikulirako ku miteje enkuze kakati nantumayo ku macha olugoloko 70 nengenda kati mbadde ntuuka awo kati jukira lwa abamanyi gundi esimu za fezi za smartphone kati zabo nensi yonna akati ne balaba message nga basindise nti Asiya yafudde kati ne bambuulira nefuna telecommunication eyo ne bangamba batuze ne bagamba nti Asiya naye mbadde sinza butakunona njagala tugende ne bagamba Asiya mukufaaniwo mukyala wo Asiya munange kati mufu Obadde okimanyi nti mulwadde? Mbadde nze sikimanyiko yalwadde nakusatu bambi wakati yamaze abadde mulwadde kumala na kusatu wakati buli yangambye yageze ku operation mbochenda cyabadde cyesiba kati SB4 mulambe kama kana mutwali mulago kati ogenda kumitusa mulago mbone bamukola kwa operation after watizimbo wayise kuchira kitono baganze kulaba mbunga gwamu katugende munayo tukungubage neme na kitalo nnyo kya Asiya naye guma mukama wati naye kangume Mr. JB guma mukama wati bayategese sina kyakola katugende mu kibuga munayi tukungubage n'abalala tugumyeko ku mama katugende na tukungubage n'abalala naye mambi kitalo nnyo Mr. JB kale guma munayi Charles kangume Mr. JB bw'oba nno obumu ku butambi bw'omugenzi essaawa zineeno Asiya bambi yavudde mu bulamu bw'ensi. Asiya ng'era bw'obadde omulaba mu butambi mukazi wattu abadde talina buzibu na muntu abantu babadde bamwagala babadde bamwaniriza. SB4 Media yasanga omugenzi ng'ali mu mbeera mbi nga talina wakusula talina kyakulya engoye talina buli kimu nga talina n'amukwatako n'amulaga eri ensi n'amuleeta mu ngeri ya kubeera comedian ng'agenda kusanyusa nsi abantu ne bamwaniriza. SB4 Media n'ateekawo ekibiina eky'obuyambi abagenda okuba nga bakwatirako Asiya okumuteeka mu mbeera ennungi bwe batyo Charles ne bakwatirako ne bamuzimbira ennyumba neggwa ne bamukolerawo ka business ne kabeerawo. Asiya abadde atandise okufuna ku ssente ezizeyenga omuntu omuli abantu okumugita
mu bifo ebyenjawulo basanyusa okugenda machachi okuyimba okugenda mu comedy store nga bamuwa ssente eziwererako ddala esobola omuyamba okwetuusako ebintu ebitonotono nga emmere okwegulira ku ngoye Asiya abadde n'ebintu ebibye ng'omuntu ennyumba ye badde erabika bulungi gye bazimba ne SB4 Media nga mulimu ebintu ebyebbeeyi mulimu TV mulimu entebe mulimu emifaliso bamuteereddewo ka bizinesi maama we bamutadde mu mbeera ennungi bamujje mu buli obulamu bw'okuba nti abadde asula mu kibanda yasula mu kibanda empewo ng'emuyitamu enkuba weetonnya emuggweramu talina kyakulya ekisinza okunnuma mu bino byonna kwe kuba nti Abannayuganda bino tetugenda kubanga tubijjukira nti bambi yadde SB4 Media tumunenya naye ayina kyakoze mu bulamu bw'ono omuntu nti yamujja mweri embeera y'enkuba okumukubiranga mu kibanda n'emuggweramu empewo okumufuuyiranga mu kibanda n'emuggweramu eyinza n'okuba nga byebimu ku ebyo ebimuviiriddeko okuba nga alwala kuba nga mpuliddeko amawulire agagamba nti omugenzi waafiiridde bamusanze ayina ekituli ku mutima oba ku kyenda something like that ekituli ekyo kisobola okuba nga kyaggyibwawo oluvannyuma lw'obudagajjavu bw'embeera obanga empewo okumuyingira n'ebintu ebirala weebityo oba amazzi ago enkuba eyalinga etonnya n'emusanga nga mu bibanda nga yamuviirako okufuna akawuka oba infections ezigenda okuba nga zidamaginga ebitundu bye eby'omunda sigenda kwogera bingi nnyo wabula essaawa zino eno kye nnyinza okukola kiri kimu kwe kubanga nti ŋŋumya mikwano gy'omugenzi teekako n'ab'eŋŋanda bambi mugume mukama yagaba ate era yajjawo katusabe katonda amusonyiwe ebyo byonna ebyali byamusobako bambi kibi nnyo ddala katumanye gwe olowooza ki ng'oyita mu comment sections ate era n'okusubscribe nga tokyerabira kubanga kintu kirungi nnyo n'akadde nako tokerabira embagala nnyo